Basebo ne bannyabo nze Sars Godfrey lw'ekisa kya Katonda nze mubaka wa Gomba East. Kubali wano tuli Gomba East ne West naye era nga nze munene mu byobufuzi. Mukama wange gwe nasigukula mu ntebe omukulu Kalule Ssengo wali awo emabega yatuuse dda. Omukulu oyo namuyisa bubi naye bulungi. Sijja kwogera bye baagala, ogwo si mulimu gwange, ate sijja bawa chance naye balabeko bulabi. Nebaza era mpa commitment tujja kwongera okwatira wamu nga tuzimba Buganda, nga tuzimba Obwakabaka. Naye bw'oba muzadde ogenda otunuulira abaana empeereza yaabwe era n'olondamu noga ono yasinga wadde bonna baana ab'Egomba nti nkyasinzeera. Naye ffenna tuli baki? Taata ne bw'aba ffenna atwagala naye bw'aba alondoola ng'agaba obukulu amanya nti ono yajja okukuza banne obulungi. Nkyasobolera ddala bano batembeeta n'enkola kino kye tukoze obudde bwonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.